Sophia Namirembe yawonya okugajambula abalonzi ababadde batamya obugo nga baagala okumulya obunyama nga bamuvunaana gwa kugaba obululu bubiri eri omulonzi omu. Era Namala Christine wedde amulumiriza nti amulabe n'agaga abiri ng'akola ekitakkirizibwa mu kulonda. Namirembe abadde wa mukisa nnyo nti poliisi ebadde kumpi n'emutasa ku balonzi ababadde batandise okumuligita emigoba nte n'emuddusa mu kaduukulu. Namirembe ono yabadde agaba obululu ku mmenza y'abakansala abeesimbyewo ku muluka mu ggombolola y'e Buwunga era ng'abeesimbyewo ye muna NRM Hozairo Nsubuga ne muna DP Beka Nsubuga. Oluvannyuma kizuuliddwa nti bakansala abaami obutabo buna bulambirira bubadde buweddewo so ng'ate ku bakansala abakyala ne bassentebe b'eggombolola obutabo bw'obululu 3 bwokka bwe bubadde bweyambisiddwa. Wabula ye Namirembe bwabuziddwa bino byonna byeganye era omusango agutadde ku munne yasoose okugaba obululu nti yandiba nga yadibaza omulimu guno olw'ensonga nti ye atuuse kikerezi ng'okulonda kwatandise dda.